Okay, osiyo tena se. Bulungi nnyo osiyo tena. Amanya nze Isaac Maronda. Nze General Manager wa Success Motors. Okay. Era nga tusangibwa wano Kyambogo, opposite Kyambogo Junction. Okay. Wali head offices. Tugamba nti walk in, drive out. Ffe batunzi b'emmotoka namba emu mu Uganda and East Africa at large. Okay. Empya n'enkadde oba mwe byabapya bagaga bokka? Empya n'ezo eziri locally used. Nga yavugibwamu wano e Uganda oba oli awo n'ekomawo tutudde mwe tugitunda. Yes. Okay. You're one of the people that have been selected about supporting the music industry. Yeah. Muteekamu nnyo tulaba nga mutuumu mufiirako mwe mufuniramu wa? Well, one, it is a way of giving back to the community. Okay. Companies kubeerawo nga yeefuna bufunyi naye nga teddizaayo ku bantu. And secondly, we love talent. It is good to promote talent. Abantu abo munnaye gye bali eyo tuyinza okulowooza nti bali bulungi nnyo. Sometimes bayita mu bingi okutuuka we bali. So they need to be pushed okulaba nga batuuka waba bali. Ate wabeerawo chance oli n'avaayo n'agamba munnaye mpandika kyonna kino ng'olaba it is a good cause, kiyamba ye, kiyamba ne community. N'abaana oba oli awo abalala abato abali eyo okulabirako nti oli asobodde okukimakinga nange nsobola okukola ki. So it is good to support in that way, promote the young talent. Yeah. Abayimbi bano ne ba comedians mubataddemu nnyo. Balina engeri nabo gye babaddizaamu. Well, abalina emitwe mungi batuddiza. Batuddiza because oli wajja n'ayogera ebirungi ku Success Motors. Oba oli awo abantu abo balina following nnene. So olunaku lw'abayogedde ku Success Motors n'ateeka oba oli ku platform ye visibility abalabye erinnya lya company babeera bangi. Era bangi abajja wano n'agamba nti munaye nalaba Success Motors nga gundi yagyogerako. N'engamba kanzije. Oli n'agamba nti nalaba gundi n'agamba kanzije. And lastly, nabo bennyini they are customers. Because abayimbi ba comedians beetaaga entambula okugenda obagenda okuperformingira. They buy cars from us. So at the end of the day, they also come and be our customers. Wojjeko kyokubanga erinnya lya company bayitambuza ebweru eyo nabo bennyini bakwata ensimbi ze beekoledde najja wano asasula n'afuna emmotoka ejja okumutambuza okukola emirimu gye. Okay. Abatunzi b'amamotoka bakaaba abayimbi. Omuyimbi ajja tugeze emmotoka nga nno wazina empya ya $3 n'akuwaayo 10-20 musinde mubanoonya mubadde eno n'eno. Kyenyinza okulowooza nti it is good to understand your customer. Okay. Nomanya nti customer wange ono obusobozi bwe buli bwe buti ne bwe buti. Ebivulu tebibeerawo buli lunaku tebajja kukola. So oteekeddwa okutegeera nti omuntu ono gwe nguziza emmotoka alina capacity kyesasula. Okay. Nomanya nti ono wakugumiikiriza. Nnyo. Exactly. Nomanya nti ono wakugumiikiriza nnyo okusingako ku balala. Okay. So bw'oba oteeka expectations zo tolina kuziteeka ate very high. Naddala ng'oguza abantu category eyo. Baba ne expenses nyingi. An artist will come here ng'olaba alina crew y'abantu 6. Bw'aba oli awo asasuddwe $2 million n'ekitundu oba 3. Alina naye okutematema asasule ku bantu abaliwa batambula nabo. Alina ba manager, alina ba DJ, alina baani. So it is good to understand your customer and then you lower down your expectations. Njagala kuwa scenario ya abantu abalwanninga amasomero. Bafuna sente zaabwe nga taamu yakatandika. N'amala emyezi 3 nga tayitazeemu kufuna ki? N'agenda mu holiday. So oba musuubira kusasula buli lunaku ojja kumenyeka omutima. You expect them to pay every after 5 months kubanga lwafuna ezaki ezawamu. So abayimbi ba artist mubanyigira because sente zaabwe olina okutegeera omuntu gw'oguza gw'olirenga naye nti afuna bw'ati kino kye mba nsuubira. 2025 more supporting us so many shows. But what were some of your best shows ogamba zino twaziteekamu naffe ne tutula wali maaso nga tuli proud nti Success Motors. Well, sijja kumenya nti eno eri wonna we tuteeka kisooka ffe tudirenga nnyo n'emikwano gyaffe. Oli bw'ajja n'ayagala okufuuka mukwano gwaffe also open up and become their friends. You go supporting mukwano gwaffe and indeed
twafuna kye twali tusuubira. Tolinako bivulu byogamba kino kyanyumira nnyo banayono kino kyanyumira. Ebivulu byonna byali birungi. Ekisusu bakita atya akansusu. Ebivulu byonna kyogamba nti kino banaye kino I don't know, maybe ekyasindi. I don't know. Naye ebivulu byonna bye tubaddemu byali birungi. Abaana abakoze comedy, Maulana and Rain, Batumbetu, Sammy and Shower. Ebivulu byonna bibadde by'amaanyi. Bibadde by'amaanyi. Okay. 2026 mutunuulidde ki nga Success Motors? Well, ekisookera ddala obutalekerawo kye tubadde tukola emabega mu 2025. Ku byebyo bye tubadde tukola tugenda kwongerako bwongezi. We are going to double. We tubanga sponsoring events 15. We are looking at sponsoring 30 events buno mwaka. Yeah, we are looking at making sure nti buli celebrity avuga emmotoka. Kale ne wana abayinako sente entono tukoze arrangement kakasa nti buli celebrity afunye eki afunye emmotoka ng'eva ku Success Motors. Ate nga mmotoka mpya. Oba tukuwa arrangement ya myaka 2 nga gweze osobola oba myaka 3, we shall do that. But we want to enable everyone to drive. Tetwagala tuwulire nga ate mwegobangana. Kubanga tewali gwe mwali muwulire nga twegobangana naye. Je bali abatulima emutwe naye ezo nsonga zaffe za munda. We know how to handle. Tewagala boogerako. Tewali. We know how to handle our issues. Abantu abo bawo omukwano nabo basasula beekubiriza. Kale ne bwaleetayo ntono aleeta. Ne bwaleetayo ntono akola ki? N'abe Machindi. Bonna. Machindi babakaaba. Munnaye abo tebamanyi ndowooza ngeri gye badiringamu n'abantu abo. Okay. But we know how to deal with them. Okay, your last remarks to the fans that support Success Motors. Eri bakasoma baffe bonna aba Success Motors. Saba okubategeeza nti guno omwaka tutegese ebirungi bingi. Ebimu ku ebyo kwe kubanga twongeza ku budde bwe tubadde nga tubawo okusasula balance. Toba oliawo bwe tubadde tuwa emyezi 6 ng'olaba tegisoboka. We have planned to increase that period of time. Tusazeewo okuteekawo arrangement ya loan schemes. Nti n'oyo alinako sente entono ddala asobola okufuna emmotoka. Maybe n'afuna arrangement ya myaka ng'ebiri oba 3 okubanga akola ki? Okubanga avuga. N'abo abalina emmotoka enkadde okubanga tusobola okuzibajjako ne tubawa ate emmotoka empya. Ovuga emmotoka mwaka mulamba nga tugenzeeko mu garage. That's what we are looking forward to doing. Tusuubira wakati awo okufuna emmotoka ez'amasanyalaze nga zo tezikozesa amafuta at all ez'okucharginga. We have made a good partnership ne company zigenda okubanga tusupplyinga. Zibadde mu bichi naye kati mugenda kuzira mu mmotoka. No zine emmotoka ezicharginga tuzirana balamuzi bayita balamuzi. Bajaji. So mugenda kuziraba ku Success Motors. Oh, that's nice. In the middle of this year. Zijja kuwolera zimaze okubanga zituuka. Era tuteekateekawo teekawo charging point wano wennyini ku Success Motors. Nti oli yenna ali mu kibuga asobola okujjawo n'akola ki? N'abanga asobola charging emmotoka ye. So plans nyingi nnyo.